Bruno ne Faridah Nakazibwe batutte omwana Brella ku ssomero ngenda kuba mbikutuusako Usher kama avuddeyo n'akikolera Fred Kajubirumbuye yonna gyali ali mu kucacanja. Welcome to Vicky Exclusive ne Wonderboy UG YouTube channels ebires kyasinze okasuka mayengo gazo ewala ddala. These days fe tuliko subscribinga obere part of our family atera kankusabe mu buwombeefu in a very special humble way abambi likinga ka video kano ndaikingira ka video akasobole okutambula akatuke gye kateekeddwa okulaga. As usual, we are proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products. Bano nga bakugamba bakutuusako obujjanjabi obw'omulembe obukozesebwa mu ddagala eryaffe ery'ekinnansi, eddagala ery'obutonde eritalina side effect bulabe bwonna eri omuntu n'omubiri gwe okutwaliza awamu. Omusajja eyenyooma bakugamba bakoledde ka wake up call akanono nga kasimula misuwajo anobeera nga ensonga z'ekisengo zitambuza bulungi. So nga naawe omukyala abakugamba nti bakoledde ka gift organic cream kano nga kaliwo okuzigula nakuzza bujja face zammwe okosaako ensusu zammwe okutwaliza awamu. So nga ye Hajati Kalodo akugamba nti musomi wa ddwa ajja kuba akulombera edduwa ey'ensonga it's a new year tokkiriza bizibu kubeera nga abizimba akayumba mu mutwe gwo ne mu makaago agenda akulombera edduwa mu abanoonya abaagalwa ayina ekyama kyammwe. So nga naawe yagala passport visa obikolerako akabanga abikyagaanye Hajati Kalodo ajja kulombera edduwa esobola okushoteninga process eyo neyanguwa mangu. Kale mu contactingako ku namba eyo gyolaba mu kabox aka black okuli Hajati Kalodo omusomi w'edduwa. As usual, Faridah Nakazibwe omukyalo omuzadde eyevaamu n'alagwa omukwano omwana gwatazaala anawe kityo n'kifuulira ddala mu mutima gwe nti yalinga azaala omwana ono owa Bruno amanyiddwa nga Brella. Bwenjogerera olunaku olwaleero nga bambi yateekinze obuvunaanyizibwa ng'omukyala nga maama neyegatta ku taata w'omwana ono era nga ye Bruno ne basalawo bazze omwana Brella ku ssomero ewatali ndowooza kweraliikirira ku bigambo biyinza kwogerwa mu ba social media in-laws ewatali nakweraliikirira abantu kubakwata offside. Kiki kyentegeeza mu kubakwata offside nti ebiseera ebisinga mu kiraba nnyo abantu ne babakuba ebifaananyi mu bubba. So ba Bruno oluusi ekibateekesaako kamera akwewala muntu oli abadde agenda oba oli awo kumukuba kifaananyi mu bubba nga tugamba ali ne Faridah Nakazibwe batwala mwana ku ssomero ne babaako ebyabwe bye beenoonyeza oba ebyabwe bye babeera baagala okuggusa. So Faridah Nakazibwe tetujja kukowa kumwebaza olw'omutima omulungi n'omutima omuzadde gwayoleka eri omwana. Nabagamba waliwo ebintu ebitali byangu ku bakazi bananga okwagala omwana w'omuntu omwana gwotakerangako kuzaala ng'ate naawe oyina ababo si kintu kya bulijjo, kibeera kintu kya njawulo nnyo. So Bruno yandibadde ayagala nnyo omukyalo ono, sigamba nti mwagala mulaavu omanyi namwe munkwata bubi, yandibadde ayagala nnyo omukyalo ono era tusaba Mukama abekiba kisoboka taleetangawo enkaayana oba ekintu kyonna ekiyinza okusatulula omukwano gw'abaana ababiri mu ngeri y'okukuza abaana. Jjukira nti abaana ba Faridah Nakazibwe ate kati nabo baagala nnyo omukulu Bruno ate nga n'omwana owa Bruno naye ateekinga akadde kangi ng'ali ne family eri ya Faridah Nakazibwe. So fe wano ku Vicky Exclusive ne Wonderboy UG tubagamba nti tubaagaliza bisinga buli kadde buli saawa mwongere okubeera obumu oba oli awo ensonga zitambule bulungi. Bwe tuba ngaawo tukutte ku kkubo ne tuvaawo kansooke enkujjukiza era kati n'okulayikinga ku video giwe like singa kisoboka wali gyongedde like neggwe layikinga subscribinga ebisigadde osirike. Kale mwana muwala amanyiddwa nga Usher kama 18 official these days munaye Usher kama bw'omuyita n'otamuteeka kwa gamo international atakwanukula. So kati fubanga nnyo bw'omugwikiriza eyo mugambe Usher kama 18 official era oteekeko naka international awajja kubanga akwanukula bulungi. So yavuddeyo n'abeera nga akola oba nga aweereza obubaka obwebaza omukulu Fred Kajubirumbuye. Oyinza okuba nga weebuuza lwaki kama yandibadde avaayo ne yeebaza omukulu Lumbuye. Of course mwena mukimanyi bulungi ku biki ebyagwawo nga mwana muwala ono
akyali ku kyeyo tannabakomawo wano ku butaka e Uganda. Anyinza okujjukizamuko kati nikozi nti buli lunaku ku internet tufuna abantu abapya, ate ne ku YouTube wano buli lunaku tufuna aba subscribers abapya era ab'enjawulo ababeera tebategedde biki byabaddewo olunaku olw'eggulo. Nekyo nyinza okugamba agenda mu previous videos zaffe ojja kubeera nga ofuna details ezisinga ku ze ngendo okuwa. Usher kama mwenna mwakimanyako nti yaliko mu deportation center era nga kyategeerekeka nti ekyamutwaza mu kiyumba nga bwe tuze tukinyonnyola mu deportation center kyali kyawuka ku kyetunyonnyola ebiseera ebisinga. Lwaki? Anti waliwo exclusive interview gye twafunye ne Kama n'atubuulira ebyali mu deportation, ate naye muzenga mu followinga ku mukutu gwo gwa YouTube oguli officially okwateeka content we ebiseera ebisinga akola videos ezinyonnyola ku biki ebyali mu deportation center gye yali. Era mu bingi ba bloggers nabo mwe bagenda maaso n'okujja ebyabwe ne be mumanyi abanene bamwe abakola analysis mwe bajja mu content w'oluusi gwabeera akoze. So yavuddeyo n'abeera nga bambi yebaza omukulu Fred Kajubi Lumbuye ne team yonna na buli muntu sakinoomu alina kye yakola okulaba nga omwana ono avaayo n'akomawo wano mu video gye yakoze. Of course mulimuko ka music naye nga kwabadde kususuuta kwagala nnyo muntu oli kumulaga kusiima like omuntu alina kye yakolera ne kye yakuddiza obutamwerabira nnyo. So omukyalo ono Usher kama kyekimu ku byabadde ndoozi ebigendererwa bye ng'akola video eno, naye nga nze anyongera okukubiriza buli mukyala ali mu kiyumba, buli mwami ali mu kiyumba, abanaye stickinga ku birooto byo, gezangako okutuula ku ebyo buli lwogezaako okusagasagana. N'ekirala nti teri mbeera nnungi ya lubeerera, n'ekisinga obukulu nti ogyoli obeera wagenda ku iriba oba wagenda kola toyinayo maama toyina taata yadde wa luganda lwo. So kyentegeeza mukyo nti ogumiranga ennaku gy'oyitamu kozi oyinza okubeera omanyi gwe weka asinga okusafalinga olw'okuba mu Warabu akumye wifi nga kyekizibu kyokka, ate nga bwe bakubuuza nti akuwa ebintu bye weetaaga mu bulamu bwo obwa bulijjo ng'ebyaddala abikuwa. Anyway, kamberekerereze wano bwe bubaka bwange bwensobodde okubeera nga mbatuusaako. Don't forget to like, to share and also comment. Genius, the songwriter out at Genius Production, I sign out.